This is Faadi TV UG. Subscribe. Yes, butekwaniza ku Faadi TV UG na kusaba osubscribe nga tosigalinga auto followinga. Faadi TV UG twana moli akabagatambula kusina akabaga kagwa ku side ya celebrity. Banaye katulutalo ato olubaluseewo. Olutalo lwa rape kwetondera Maama Fina. Rape kwetondera Maama Fina. Abaana ku Facebook group ye bakiganye bamugambe rape tawana wetondera omukyalo oyo Obuloogo. Abasinga bagamba Maama Fina mbu yaroga rape. Olw'ensonga nti rape yanyiza Maama Fina ku nsonga zaani za mukyala Bindeeva. Bweko Maama Fina yakulukusa amaziga ku nsonga zaani za mukyala Bindeeva wali rape we yakola ki we yamulangiranga. Kati abaana ku Facebook group ya rape bane waliwo group eri ku Facebook. Nga omanyi ku Facebook batandikawo zi group. Group ya rape era bawagira nnyo rape buli kyakola yiba bagamba ye bali mabegawe. Kyonna kinatuukawo bagamba bo bali mabegawe. Kati abaana abasinga ku Facebook babadde bategeeza nti rape yeetondere Maama Fina. Wabula group ene ya rape Facebook group ye era nga bo bamukkirizamu nnyo. Group ene ina abantu bangi nnyo. Bali mitwalo 2 ndowooza ye mitwalo 2 group erimu abantu mitwalo 2 yawali ku Facebook ekkiriza nnyo mu rape. Ne bavudde ne bagamba rape totawana wetondera omukyalo oyo Maama Fina togezaako n'omwetondera. Bo bagambye aba group ya rape bagambye nti Maama Fina kituufu yakuloga togezaako n'omwetondera muleke ye aloge Katonda ajja kuyamba. Abaana bano balumiriza Maama Fina okubanga aroga rape. Niti bana nakakafuwe nawe bali bazeyo ne balaga ka video nti Maama Fina nga afuwe emindi ngagamba nti emindi eno njagala ekose rape. Bonga bakanya kulumiriza nti alika ya muloga. Olw'ensonga nti kati rape tebitambula bulungi ku side ye. Side ye tebitambula bulungi wadde n'akamu. Okuva luyafuna mwami Bindeeva n'okuva luyakabe Maama Fina kusonga zaani za Bindeeva. Kati abaana abasinga ba group ye bagambe rape togezaako n'owetondera omukyalo oyo mukyala yalina okwetondera. Maama Fina yeetondera rape nga ate mususeewo nnyo nammwe abafaani ba rape nga mususeewo nnyo. Bagambye Maama Fina mbu yaba yeetondera rape olw'ensonga nti yamulika mufuuyira emmindi mbu n'ebintu ensonga lwaki tebikyatambula bulungi mbu ate emmindi bwe gyamufuuyira ejja kukakkana rape ereetedde ne Bindeeva okwawukana ne rape. Wabbo bagamba abagurupu ye bannaye bano abaana ku Facebook kiri ku social media bagambye Maama Fina emmindi gyafuuwa yakwawula Bindeeva na rape nkosa n'okusiranya rape adde ku zero. Bonga bo bakirumiriza bagamba emmindi eyo gyafuuwa yakusiranya rape. Wabula tebalina video na gye baali bajjeyo nti baba mulikodinga nga afuuwa emmindi naye nga ebigambo byakozesa ku mmindi eyo nga byayogererako ku mmindi eyo nti nga bisiranya rape. Tebalina na video nagamu ke baali bajjeyo wadde n'akamu bakanya kuweza nti amusiranya. Bonga bo kye basinga okulumiriza wali ku Facebook group nga omanyi group zo ku Facebook abaana batandikawo zi group nga kati omuntu n'agamba nti ffe tuli bafaani ba Rema Namakula, ffe tuli bafaani ba Eddie Kenzo. Kati bali bo bafaani ba rape. Balumiriza sekulumiriza yenna. Balumiriza mwani Maama Fina mbu yakola ki yamuloga rape. Mbu era rape waateetereze bulungi nnyo agenda kufaana ne Bindeeva amuleseewo ngazewaani wamba okumusofi bwe Maama Fina emmindi gyafuuwa biwali ku Facebook group ya rape. Bafaanizi be bagamba mbu emmindi gyafuuwa yakuleetera ani Bindeeva okuddewaani w'okumusofi oli mukyala we yasooka mukyala Bindeeva omukulu oli omukyala ndoza mumanyi omukyala oyo bwera emmindi eyo gyafuuwa erina kuddawa rape ekose rape kosa ne Bindeeva okumuwunza addeyo ew'omukyala we omukulu.
simanyi nawaje binaggwera ne bino ebintu nayo bannaayo. Maama Fina omukyala gwe mulumiriza nga simulamu mutima ogwo. Simanyi waje binaggwera ne nja kuba nengera okunoonya zi updates ziwerako. Nkakasiza eddala kituufu bano biboogerako bituufu oba basamwa. Faali TV UG subscribe sigala nga otugoberera wano nze nkola okunoonyereza okwesigika kuli okutabangawo nnoonyereza ku nsonga eziba tambula nembaako ebipya bye mbanzuula ku nsonga ezo ate nga mmaze kubyekebejja ngenda kusaba osubscribing nkola okunoonyereza nange kwendabanga kwesigika ate nga kujja kuwa information ogitegere bulungi. Faali TV UG ensonga za rape kw'osanya Maama Fina rape kituufu yeetondere Maama Fina oba nedda. Kituufu Maama Fina yaloga rape oba nedda. Nkyabinoonyerezaako kakasize eddala nsobole okulabika nga mbibatuusaako wano Faali TV UG. Kyonna okukola kusigala nga ongoberera sigala nga ofollowinga Faali TV UG ojja kuba tomisinga zi updates zonna n'okukusaba okusubscribinga ate oyongere okunfollowinga bagita Faali TV UG. Tuba n'amawulire kukawuka agalina value. Subscribe nze mbasiruudde wano tumitinge mu vidiyo eddako mweraba.